Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo oba ekimuli ekyo kiyitibwa konkomaza. Konkomaza ono atuuka esseera n'amulisa, wamulisa ekiddako ebiseera ebisinga atera okukala. Jjukira osobola okubeera ng'osimbye ekimuli kyekyo oba ng'omusimbye ng'eddagala kuba mulungi nnyo mu konkomaliza ebintu ebitali birungi awo ne bitayingira mu nnyumba oba ne bitagenda waka kubeera nga bibamalako mirembe. Konkomaza oyo nga bw'omulaba akula n'awanvuwa. Bw'amala okuwanvuwa n'akulira ddala amulisa ateekako ekimuli oba ebimuli nga bw'obiraba. Amulisiza ddala ebimuli ebirungi ebirabika obulungi era singa oli aba amulengera ddala ekimuli ekirabika obulungi nga bw'olaba byebyo ebimuli bya konkomaza bwebityo ebifaanana. Ebimuli ebyo nabyo nno bigumu nnyo si byangu. N'olwekyo njagadde mbalaga kati konkomaza ono kikulu kye mbadde njagala obbalaga bw'akaddiwa alekawo babbebi oba azaala obwana bw'agenda okulekawo nga bw'olaba obwo. Oyo namusimba mu kapooti oba mu kasuwa. Ndowooza olaba obwana bw'azadde abulekawo kati ye awo aba agenda kukula aba ajja kukala. Kati bw'oba toyagala akale oyinza okuba nga tazadde oba nga waali nga talese obulondokwa, oddira wakati ako nga bw'okalaba nga bwe kawanvuwa nga kagenda waggulu. Bw'olaba nga atandise okukala atandikira waggulu okukala ng'akka wansi. Mukutule osobola okusala akati ako aka konkomaza ofuna akambe n'okasalako. Wanaatuuka kati bw'okasalako awo wennyini w'osalidde addamu n'aloka n'aba nga atandika obutandise okukula. Okitegedde? Kwegamba oyinza okuba ng'omulina ewaka nga talinaako bulondokwa ndala z'azadde ebbali. Ddira bw'olaba ng'atandise okukala ng'ava waggulu ku kimuli ng'akka wansi, mukutulire eno wansi gy'atannaba kukala agenda kuddamu aloke bulungi nnyo. Mukitegedde kye njagadde okubeera nga mbabuulira olw'ensonga nti konkomaza oyo mulungi nnyo okumusimba ewaka. Abeera ajja kukuyamba okulwanyisa egyo emyoyo emibi egitali mirungi. Ate naddala singa obeera omusimbye wansi ku ttaka nga tomusimbye nga nze bwe namusimba mu busuwa, osobola omusimbiramu wansi eggi ery'enkoko eryenziriza, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza mba nsobola okwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.